oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugidewa ani gwe bakotte nani? Ani yakumenya ukani? Yonna mu wolokoso. Wolokoso. Mu weekend taxi. Chenda musanva kasiri sasa tufemwe mwefa radio simbe empologoma enunje deme nkubuzako yona josinzire okula mpozi ngate otumbudde enene lubogola simba jentegeza na buli omu josinzire okula mpozi ngate otuwuliriza nkugamba nti oli wakabinyo obala kubera mpozi ngate otubulemerako wala kubera ngo jitumula ku dakika 8 zakata ku sawa esatu ezokumacha nze Sula Senyonga Mr Mosquito Haji Titibya omubwati mbera nyingiddewo atenga mpozi n'omunywanyi kakala mwaja kuberanga naye negatako tuongere okuberanga tuluba wa bulungi nyo mu fulugia ate ensonga zibere mpozi ngazitambulya ddala bulungi nnyo kale ngubuzaako gwe ali ku femwe mwefe wali ku Facebook live tubabuzaako mwena Divo gambo tya mukono Mata Spy Prince ogambo tya mwena Mirembe Jackson mwena tubabuzaako abali ku femwe mwefe ate tugambo osobola okugenda maaso n'okwiranga ate otumbula lubogola simba ng'ojijja ku afcloud.com oba si kyetogenda wali eri mpozi mu Play Store wa downloading app ya Radio Simba ojja kuba ng'ogiwuliriza wonna w'obeera oli oba ku Radio Simba TV oba ku Bokati TV ne Uganda byogere ojja kubeera mpozi ngate okifuna bulungi kale nenjagala okubeera nga nkubiriza gwe wenna omuyisiraamu ali eyo ne bwa toli muyisiraamu nenga wandyetaaze mpozi okubeera nga oyambako ng'odduukirira okuzimba omuzikiti gw'emigadde wali eri Nakateete bera mpozi ngate owereza akasente osobola n'okutwalayo loole ya seminti tewali buzibu wereza akasente ku noti 7 noti 5 15 97 33 ngambye noti 7 noti 5 15 97 33 essimu eyo ereeta Sulaimani Kyazze oyo imamu w'omuzikiti ogw'emigadde mosque wali eri Nakateete kale tuzimba omuzikiti tusobole okubeera mpozi ngate twetegekera ddala ejjana ennungi ate kale essaawa zino mbamba gamba nti bakyali bange mujje munjubiseemu wolokoso bamameni bayaye temulina ku busekisesekisemu kale njagala ku salam Assalamu alaikum Haji wafe omubwat. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haji titibya nawe. Nchitegera kyemwagala naye njagala kunoonya wenkitandikira oba weekizakitire. Haji nawe tutandikira okukinyose. Waya be specific. Wanyini awo nawe Haji titibya. Ajati bange kasita bagamba mba ntandikirawo. Kale bwali bwebuti mpozi ate mu mwaka gwa 1962 nga eggulo limu Uganda mpozi yali efunye obwetwaze gite independence okuva mpozi mu mikono gy'abafuzi b'amatwale bayita Abangereza ne jidda mpozi ate obuyinza ne budda mpozi ate mu mikono gy'abanna Uganda era ng'olunaku lwajjo lwejaweze emyaka 58 nga mpozi Uganda yefuga buli jonno omukolo guno gubadde nga gwakitiibwa nnyo mu ggwanga era ng'ebivulu mpozi bitegekebwa mu buli ggwanga okwetoolola Uganda yonna naye mpozi tekyasobose olunaku lwajjo okuggyako akakola akatonotono akategekeddwa mpozi ate mu State House akatinitini ate mpozi ogateko n'ekivulu ky'abayimbi mpozi ekyategekeddwa ku online ekyayitibwa mpozi UG Connect era nga mpozi kino kyebakiyise UG Connect Peace and Love nga kyategekeddwa omukulu Juma Balunywa ne Emma Promotions ng'era mpozi mwattu tiketi z'abadde ez'okuyingira ku mulyango wabadde ogula data ku simu yo wamma ne weerabira endongo eri gye bayiseka ku ndiiri eya UG Connect. Sabazonto COVID atuluubye bannange batayi katatutte atulaze ebintu ebyenjawulo ne twali tutasuubira ffe twali tetumanyi nti omusajja asobola okumalako wiiki nga tayenzeeko yadde omulundi ogumu baasiba emmotoka wano ne booda nga tezitikka walayi tetwayenda omwezi ne gugwa wali ffe twali tetumanyi nti ekiseera kisobola okutuuka ng'okwasimula kubi nnyo okusinga kuba ddoti. N'ebigambo ebyo ekivulu kino gwe mpozi atasobodde kukirabako ku online
kyabadde makunalenge entanda okuli ekibya era nga kyabaddemu abayimbi ba Uganda omwabadde Mbozi B2C, Nina Rose, Cindy Waikibenda, Lydia Jasmine, Mathias Walukaga, Bizonto ko n'abalala bangi nnyo. Era nga Mpozi okusinziira Mpozi ku Juma Balunywa omutegesi ow'ekivulu kino agamba nti bayimbi bonna be baatuukiridde nti ogenda kuyimba ku kivulu kino babadde basanyufu nnyo bambi olw'ensonga babadde balina ennyonta gy'otalabanga. Abayimbi bwe babagambye nti bagenda yimba bagambye batya? Abayimbi babadde balina ekiwubaalo. Omanyi omuntu w'omuzeegwe aba wazeegwe kakati olwedde abayimbi guno mulimu babadde bamaze emyezi 7 nga tebakola, so bwe bafunye okutegama nti tugenda pafominga babadde kakati yavuddeyo okuyimba batayimbisa maanyi nga bali ku mweri. So tugamba bannayuganda nti nno trend bwe banga bwesazeewo okukwata tulina okukwatira wamu kulaba nti nno tukwata kino kwe tetumanyi covid agenda kuggwawo. Tumulaba nti nno tugezaako okukolera mu mbeera ya kuyinimaizinga naye nga ate bayimbye nnyo ne bakuba ekintu ekyenjawulo. Kati Juma gwe nga gwe abadde ateeka ku bivulu bino ebya bulijjo etegomana tuteekanga kino ekya online kiriwo ekiri kiipa mu kutegeka? Ebivulu byonna tewali kiri kiipu, biri expensive. Olwakuba kati kino enjawulo gyensobola okulaba nti nno mweri yeyokuba nti nno basponsa banyanguyidde mangu nnyo okujjongola, so ebisinga ne bibanga bigezezaako okwanguwa. Temuli drive, temuli bipande, temuli baana, temuli deployment nnyo eri awo y'amaanyi. Abakuba baana bakanya bakuba. Tokiraba. Newankubadde ekivulu kino kyakkiriziddwa okubaayo ye nga y'omutegesi Juma Balunywa akukkulumidde nnyo gavumenti olw'okubawuddisa okubalimbalimba nti egenda baliyirira ebaweeyo ku kasente ke baali babasuubiza nga bo abaali bategeka ebivulu ate Mpozi ne bisazibwamu olwa COVID-19 agamba abanene kati ye takyabeesiga. Wali obadde ofunira nnyo ku mulyango kati wano ofunye otya omulyango ogusoloozezza otya ogwa online? National Sport Television ng'akasente kagaawo MTN ne Movit. Okusisa katono naye ng'omulimu ogutaddewo. Wabaddewo ebibadde bijja bitambula nga bagamba nti sente zaalina okugenda mu Peace for All kati zizazeeno mu Peace and Love. Kakati eyo ndowooza ya muntu yenna aba ayagadde okulowooza bw'atyo naye nga olwaleero luno radio Simba kwe njogerera ndowooza nti ya byabufuzi esobola kuvaayo nejja newagira kikulu nga kya byabufuzi. Kakati mu mbeera eno oluvannyuma lw'okulaba kampani ya MTN ne Movit teziri politiko n'akamu, so nga ate oba oli awo naali agadde nnyo singa kibaddemu omukisa gubaddewo okuba abantu babaddewo ssente ezijja eno olwali zimpadde ate naalisanyusa nnyo kubanga idea yange eyinza okuba oba oli awo lyamba buli muntu naye unfortunately nyinza okuba nga ali mu kusiga busizi oba oli awo n'azifuna ku mulundi omulala naye guno omulundi gwokka muli nusu n'emu ya kitundu kyonna nga kya politics oba kya people power oba kya gavumenti. The more you use your data gwe bakoma okufuna kitegeeza omulyango gukolekitingidde mu data lwali diiru yange ne kampuni eno singa covid yeeyongerayo waliwo nyini platform okugenda okukomera mu mafumurumu tubakwevaya wakisi tubakuba okusaba endongo. mwogera n'abanene lwaki endongo temukituulira ne bagamba nti wakati katandika okusunulasunula nga naye eri regulated naye ekintu ky'abanene ekyo nakiviirako ddala oluvannyuma lw'okuba nti lukyatwogera n'abanene n'essente zaali zimutuweebwa ez'ebigwa ebyapa tetuzifunanga tegeeza abanene mu sayizi eno bakyalina makulu ndowooza paaka lwebanaalaba nga naffe tulina ensonga. Kyemmanyi kye nalowoozezza nti kano kaali kabadi kakutukwata bakuwuddusiriza awo omanyi oyinza okubanga omwana enjala emuluma nodda mu ffumbiro nako kwefulukuta n'agira ng'ategaza maama yina kyaleeta okuvaayo. Eyinza okulaga nga kino kyali kyakuwuddiisa aba artist balaga nti obale ebintu mu ebyafa bagenda bawa bagire nga basirikirako awo naye omuntu yenna nga waali badde enkola eyo ekirowooza nti twali bali tufuuse wano nga abantu bannafuna ssente zaabwe. Mathias Walukaga nga Mpozi ono yeesimbyewo ku bwammeeya Bwansangi Kyengera ku kada ya Nuupu era nga Mpozi y'omu ku beetabye mu kivulu kino we namutuukiddeko nga wamma essanyu ly'alina si lyeri lyebagamba eryamu Kiwagonja lino lyabadde nga lyamusiba amaze mu kkomera emyaka 10 nga tafuna ku kabuuzi. naye alinza okulayira ekibi oli kuwolokoso wano wennyini mugamba mutya baganda bange abawuliriza Lubogola Simba tukulabye ekivulu okikubye babajja ku muggalo nyonta abeetera tuludde okuyimba tubadde tuludde okuyimba Museveni abeewo
ababeewo kye yatusiba ate atusiba abeera atusiba emyezi okuva mu gwokubiri kakati ne tuyimbayo akanaku kamu nga nako tewali yadde abatufuuwa awo wennyini owulira otya njawulo kyeriwo ku shonga ezo bwezityo ne zino ezaffe eza bulijjo anti kakati bino oyimba tewali muntu n'omu gwe oyimba gwe wenyumirwa gwoga oba apanaalaaba n'asanyuka teri yakuba nduuluya kakati naye kati zibisho munnange shozaffe oyimba nawulira kamukotoka najja n'akufuuwa naye zino online show oyimba buyimbi ng'ogamba oyimba otunuulidde otya ebbanga nga alewa aba Premier League naye kasita ekisawo kijjudde sente butini kakati embudde busiba bategede nti tuli baavu nokukola tetukola kati naaba emikolo akugambira awo nti nja kukuwayo 5 n'oyimba ku mukolo gwange n'ogamba bwetereka naaba nfunye ekippu olwo n'okwata akaze kati mbeera bannansi omusajja Museveni atuyamba atute bw'atatuta kuddamu kuyimba atukoze bubi nnyo okusinziira ku Walukagga yali omu mpozi kuba alina okubeera nga bafuna akasente mpozi akabategeka ebivulu covid bye yakosa wabula agamba nti ekyokubagamba nti bagenda bawa akasente kano kaali kabali kakubaziba mimwa baleme kuleekaana nga bba abayimbi mpaka akalulu kanaggwa nga baba badde ku kiguumazaawo balabika bakola kakodi batuuse ku kalulu kaggwe ng'abayimbi tebaleekaanye nga balina essuubi tolabanga bigenda byava kati bibaze emyezi nga kumpi 3 oba 4 nanti nabadde nga bagamba mbu ate bya wiiki ejja ate bya wiiki eno ate bya luli ne sibitegeera kati alabika bamubalira ng'abayimbi bagenda kuwoggana tolabanga abayimbi basirise buli omu agamba nti zonna aleekaana ate nga zigenda kufuluma wiiki ejja bayinza obutazituwa naye kati tetwambanyirize nategedde nti abalakalulu abalakalulu abayimbi bakirike baleme kuwoggana naye ng'atukoze bubi abakoze bubi ennyonta ebatta nyonta muganda wange etutta ne kati nempulira gye bayimba bampita ennaku ezo ogenda eno etanzania wani omutukula katono bampeereza obukadde buna ku ssimu nembukwata nembuzaayo naye nali njagala genda naye babakunkwatako era nze tebaali ntadde baali bajagamba nti covid gwalwadde tiwakuwona myezi gino naye olwadde wamala okwewandiisa ate ki baali babimpalinga tenewandiisa kati kitegeeza muswamizi baaside zokka ze mulinzeyinze wano okuyimbirako wano Kampala asidde era buno obusembe bampaddeyo kakatira nawe bwennyininyini tebusobola kumala yadde ennaku eziri olunaku olumu ebiwundu bye tulina obusente bakuwadde bukubayo posita nga mmeka ez'ensangi tewali posita erize bukuba naawe yakugattagatta omunywanyi twamusabye obusente obwa fayiro obusiryo kasita buddeyo fagi tuwe tugyetambulize n'omunywanyi kakalaamu yagambye mugira muleka katugira tulinda osanga bunajja wabula agamba ekiseera kino kimukosezza nnyo olw'ensonga emikolo gy'ayimbidde obuweerere tagimanyi muwendo abantu baziise mpozi n'emikolo emirala gy'akoze ng'abikolera ku bwereere ebingi essuubi kanjira nkyalyawo bwentyo bwe ziriba zizo ziribange ez'okulonda naye nga nsite ekingaawo kati omuntu kubanga twazirowoozaako etwewola amabanja n'okola endagaano zino kati amakooti nze nina kooti nga nnya abamanja ssente nenalizyeko serero ntegerezo naye Walukagga oba ne ssente ezo ziiza okwamumu kubaziremisaayo zigaanira lwakuba ggwe owa lwedi bakakata yaŋŋamba mbu nyinza okuba nze owa people power ne lutaaya ng'oli awanuuzaawo bwetusoka kweziremezaayo naye mbafe ababiri nga waliyo abalala 135 lwaki gavumenti terera nakisa kale kenzitumme kalewo abalala tumanye zino sekizibu tunaabeewolako naye nga kakalu kayimiridde kati eyo kati ewuwo akalu tutambula era kanisa ya dipiti kubanga tewakyalinawo osanga abantu nti bangi awo mulina akakodyo ke mukola gwe Geoffrey Lutaaya Kayemba Hildamani Patrico mwekulumanya buli omu n'agenda n'akubirako munne ku kyalo eno wiiki yoono tetwatandise naye node mbadde natandika nga ndimbi ab'omupiira
engeri batuta abantu bafa n'ogenda n'oziika embaga ng'ezo kati olwowulidde embaga ogenda oyimbira bwere baba bali awo ng'osonze ne sibbi ng'ogamba MC Nampala nti owaayi nteekaayo bakusasudde nti kakati oyimbyeyo embaga mmekeze ekikula bwe kityo embaga kati ntegeza omwenda abafundi sawera 50 nga n'okusuza nsuza n'abafudde nga bakulawo wakuziika gomba nenengenda nemuneziika egomba amafuta go gajjawa oba olinya takisi y'abaziisi era y'abaziisi atamanyi nti otekinga advantage kati mu baasi y'abaziisi ogenda osaba akalulu ono ye wolokoso mu weekend taxi wiki ewedde mbozi UPRS ngeno ya society y'abayimbi ekwasaganya ebya copyrights n'okubeera ng'ebasololeza akasente okuva mu media houses mpozi na buli omu akozesa omuziki gw'Abannayuganda babadde n'okulonda mbozi ate ne kutabaawo okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 6 wiki eno yennyini wabula bwe kutabaddeyo ne bakwongezaayo kubeereyo mpozi ate wiki ejja ku Lwokubiri ng'ennaku z'omwezi zijja ba 13 bw'atyo Wisdom kaye n'asalawo agambe nti owaayi akageri namba kebadde teweze bulungi nange kanesimbewo osanga nafunayo ekifo nembeera nga ngirako bwe nti nyamba abayimbi ogamba otya ziwambaza oli kuwolokoso live bannange nga nesimbye okuba kuwolokoso live sebo mukulusula amanye ezekaye busi omutabani w'omulaalo omubwati yawewa bendi presidenti w'abayimbi ba gospel kukisalane mpalwa 5 kukola ntiomuzimya ne Uganda mbuuza kubatuuliza zebo abawuliza ba radio Simba mbalamusizza nnyo mbaagala nnyo mwebale kubeerawo nakwekuuma mu covid nemusigala nga mukyali balamu mbadde wano nendaba positayo nga bwesimbyewo ku bya UPRS nga biki naye nga siraba posti naye buuza kaye Wisdom yesimbye ku bwaki UPRS eyo munnange nze nabadde ngenze kulonda bwe natuuse eyo olukiiko ne luyiika kakati ne baŋŋamba nti abantu abesimbyewo siraamu zinzi nga bwe baŋŋamba abamuntu abamu bali n'abayimbi ababaddewo tewesimbawo ne bankubira abantu abesimbyewo kati olukiiko lwayiise nga kwabutewera kakati ne batugamba tugenda kudda Olwokubiri tulonde kati nabaddawo nengamba omwana kuleka posita nkangemu awo nange munensobola ekisooka gibuli gye basaba njiina ndi certified public accountant tula ku board of directors za company inasadde posita kubanga tugenda kulonda ba representative ku UPRS board ya UPRS wamma olwakubisiza ekipande ekiraga nti agenda kwesimbawo olwo abatamwagaliza ne bamulumbirawo live ne bagamba mpozi oyo omukulu talina kwesimbawo kubanga byakola tabitegeera wabula abasinze okumulumba ennyo mwekuli omukulu amanyiddwa nga Isaac Ruchi eyagambye mbwa Kayezi just a noise maker si mukulembeze omanyi omusajja oluki namusanga mu nkubo za setamu ebamu abasajja abatambulira President Museveni bizibu bayimbi bye tulina n'avaayo n'atandika okwogera oluzungu lwe omanyi tetulonda banoisi because the noise omanyi banoisi genda mu America obyogerera eyo we can speak if we want to speak English the accent yeye papulazo n'agamba mbu fenga ba encas banyisi tu wano twatudde ne bannange kambabulire wuma wefera yalese abantu batano which I respect because I respect the leaders tosobola tuli mu fight ya kutereza UPRS n'ogamba omuyimbi waawano nti omugyeko olukusa olwekwerowooza kwalonda bw'aba ayagala Wisdom kakubule mukulu Sula n'abawuliza ba radio Simba yalinze yatandika olutalo lwa Wasula ne trade union ng'ekwembera omukyala Anita Sserwajja yalinze Wasula nga mugamba nti kyokola kikyamu nze nasooka okulabula abayimbi nga Wasula collectinze 1.6 billion nga tulaze nti simanyi 85% expense simanyi 10% operation expense 5% buzagenda okuwa abayimbi I hope that letter with me teri muyimbi yenna yali yasobola kwenganga mukulu Wasula nga bonna batya mukulu Wasula neŋŋamba mukulu Wasula samu ekitiibwa nkwagala nnyo ni musajja wa Kabaka naye nkoyo okulaba abayimbi abafaagabwa bakete zaabwe ziri wano simanyi gyezidda obutakwistaayo tuba tuli ekapeeka nga ntutte lipooti n'abantu bange 6 maali minisita Prit Mutuuzo Rwagadi Embasado General
Kayanja ne bani Patrick Mumuza ne Morenye Skome Geno Sane n'agamba bwe kyali byoyogedde bwe biba bikyamu kuwasula onguddeko wabula byoyogedde biba bituufu bwe bananyoonyereza nga bituufu mukulu wasula kigenda kunnuma nnyo paka mukwano gwange wayita ebbanga when I've risked my life bagenda ozuulo nga wasula bye nali njogera bituufu ne baleeta Sizaka omusajja akulembera Collective Society mu Africa najja n'agamba mukulu wasula amaze emyaka 3 nga tutulaga content books of account n'ebirala olutalo lwa Isaac Ruchi mbozi ne mwami Wisdom Kaye wamma lukyalandira ddala olw'ensonga yenga ye Kaye agamba nti oyo y'omukuba mafia be yakuba n'afulumya State House kyovola bamulumba nnyo Yawuma etwala abayimbi atandika okuvuma Wisdom agamba Wisdom ng'awoggana noise Mr. bw'atawogana kikyokolete industry koma myaka 3 simanya anoyimba okujjako sira mu nkubo za State House ayimba gospel ayimba ki yamanyi byayimba Ipendo Mubunzi Mama wafuka batonda temusobya lwaki mukulu Mr. Semakwate tumugambako lwaki Moses Matoba okumpita ne mugamba pakanzi je naye lwaki otosibako ti ewuza mama kyoyogera todibwamu tulwoje notukanga n'oluzungu lwaki oyogera ku Wisdom oyo omusajja amazene n'abaana ba president emyaka obemeka bukyakoma wano mu Uganda lwaki ye teyakozesa that connection okubannyonnyola omulumi abayimbi bwe bayitamu it was Wisdom never nasandaze n'okugambye abatandika olutalo wasula kujja mu UPRS tugitelezezza it was a joke neesimbyewo amwe certified public accountant gung'amba siina lukusa neesimbye okukiikirira abayimbi ku boodi ya UPRS okunnonda banonda lwakubiri lwaki bakubamu ebituli olowooza bamafya bawano omanyi baagala okulonda abantu abanafu bwe banaakozesa nga babakanga omanyi wano e Uganda omuntu kasatandika okweyita nga temumuyita twatoloza papa miyita tumuyita papa twatoloza Moses Matovu tumuyita papa nga tamaze tukaka naye yo naatwekakako omanyi saba you know this knows a God Mr. what you have what I don't have kikyoyina kyesitalina byoyina because of Ratinanga because of music ebyokusoma bizze luvannyuma odize kitulako zizze luvannyuma okusinziira ku Kaye Wisdom agamba nti akoleredde UPRS nnyo lwaki omukulu ono Ruchi Isaac tamusiima kuba agamba nti ebiseera by'emabega ebya mukulu mpozi gundi oli ye yatwala Bobi Wine okumuyingiza UPRS ne mwami mulenzi mpozi ate Silver Kyagulanyi ebyo byonna yandibadde abisiima lwaki tasiima Silver Kyagulanyi mu UPRS ne mugirayo kadi nga wasula gimumye nze naleeta Bobi Wine mu UPRS nga wasula gimumye fight that institution okulaba abayimbi nga bafuna ssente zaabwe ng'eterera tuli mu yakutereza music pirates agwewo nga music abaana bashiba bagaggawala mu bitone byabwe twalaga speaker juzi nti Nigeria mu the last financial year entertainment industry ekozesezza okusinga amafuta ne speaker yitakimanyi kati omusajja avere yayogera buzingu yinne hell no ate papula zetawe yayita nafuna degree yange second up with Mr. institution gyajerega Mountain Business School is the first institution wano okusomesa ba certified public accountant bonna batwagendanga Kenya by then oyo Mountain nebyete Uganda yefulumye wano ba certified public accountant is okujja okukolera abayimbi because mukulu Benon Kibuuka yandaga ekkubo Martin Angume yafa ne twagala omuntu alaji yali asula mu housing tumanye bite namuŋŋoona management netugamba emirambo wano tegijjaawo hadde emisama yafa emmotoka yange yadduse omulambo gw'okujja ku National Theatre okuzza mutwale n'okuzzawa taata wa ebitamu n'agamba Wisdom Kaye yagenda okusabira omwana wange kubanga ataddewo fight that guy ayogera ennyo olusungu kikyakoledde abayimbi wano kale gwe muyimbi wenna agenda okulonda beera mwetegefu okulonda ng'ennaku z'omwezi zigenda kubeera 13 ku lwokubiri luno lwa wiiki eno naye nga bw'ogamba nti Kaye Wisdom yayagala okumulonda agamba eno ye manifesto ye kyekindeeta omuyimbi afuna ssente mu bintu bisatu afuna mu performance nga bamuyise mu kivvulu ne bamuwayo akakadde oba obukadde busatu nafuna mu royalties ssente zebajja ku maredio nga Simba Bbaala n'ebirala kati omuyimbi wa Uganda yasigala mu kufuna kintu kimu
wa performingira mu America mu Nigeria abayimbi bakoze sente mu COVID kubanga abantu babadde bawuliriza music Uganda abayimbi baafu kutula banjawulo Kaye Wisdom akalube kamumegga Kaye Wisdom ngansigalawo Kaye Wisdom kula ku National Cultural Forum Kaye Wisdom newe iyo nane wenvaayo Chino ngeno tuna maaso ka President Museveni ategera nze Kaye Wisdom olaba ne bw'oyagala okuleta Bobi Wine ne muntu na maaka agamba Wisdom oyo ayingire naye bw'ogenda londo omuntu Bobi Wine amulabira wala tamumanyi namumanya omulina kumala myaka esatu kuzinjulako gaite naleta Bobi Wine nyukyale nenjayo kaadi ye President Museveni amanyi ogenda londo omuntu natasobola kugenda ku appointment ya President Museveni otegeddeko muyimbi gwali emakinde ono ye wolokoso Chenda musanva kasiri sasa tufema mwefa Radio Simba empologoma enunje edembe mpozate tongera okubuza ko gwe yakatweyungako nitugamba oli wakabinyo atenze sula senyonga ya omubwati atenga mpozi nkubuzako gwe Zobati Zida ekasanga togambo kya Luswata Albert ogambo kya Simon Peter Watch nanta bulwa mukono Flower Sempa tempozi ne Ali Munaluwero gatako kapteni Nsimbi ne Taniki nikita mpozi walieri unembuza ku kansala awe bwayise ku saluni ogambo kya ndabira mu baraka owekire vekinyirira awe nyiri kale anko kakalama amazo kubiranga ayingirawo era bana bawala ali up andise welcome Sokulaba Uncle Kakalamu Nango kubasanga banywanyi Ella Dezadi Yadde babebi Little baby Nyongera kubuzaako na jeso kwatengo tumbudde chena musanva kasiri sasa tupe mu mwefe Radio Simba empologoma enuje edembe afuna kuchena mobili akasiri se musakole baseruganda bafuna ku www.radiosimba.tv twongera kubuzaako na jeso kwatengo tumbudde supermarket butale boda stages na mu taxi bora kwata mtumbudde empologoma enuje de bono ya wolokoso amachago nako olwalero ensonga nyingi akadeke kaizo kwatenga katusala kunzeka kalam de answer Peter answer wo mulembe guno Kali Lowoza kandandikire wano Winnie Nakanwaji aka Winnie Nwaji Winnie Nwaji muyimbi mu kibina kya Songs Avenue ebimu ku bibina oba basiwa kwatenga bawa ekitiibwa ebimu ku bimbi ku bibina by'abayimbi bebasiga kwatenga bawa ekitiibwa kale nno munywanyi era bangi basubira nti n'abayimbi bonna bebakola nabo nga bo ekitongole kino oba ekibiina kino baba balina okwewa ekitiibwa munda ne kungulu simanya oba otegedde Sseruganda ennaku entonotono emabegaawo emitimbagana gya social media gyebadde gikwatiridde ebifaananyi by'omuyimbi ono Winnie Nwaji bayinza okubate ng'oyita ebyobuseego oluvannyuma lwa Winnie Nwaji okuteekayo ebifaananyi ng'amakugunyu gali bweru era byonna ng'osobola okubate ng'obyerabirako nga kinyabo bwe kyakula kale nno abandi ababadde bakomanga kungulu mu kwerabirako n'okwegomba ekyanatu ekyana ekiwala ekyatigula awo nno ne bafuna omukisa okwerabirako kyenkana ebyomunda byonna naddala ebiri ku makugunyu ag'omwanatu Winnie Nwaji kale nno ebyaliko emwali ebinya ebitaasanyukisa bangi n'ebirala by'otasumate natunga kinyirira okufaako obufi ebo lyawo ng'engoye zikulimba mu ngeri omubi bangi bawulira obusungu ku lw'ebinnya bino agamba nti kati kikye tulina okubata nga tuzzaako kwe kusaba essala y'omwavu era ng'essala eno y'omwavu yakubate ngereka omugagga agobwe mu byo bye babadde basabirira Winnie Nwaji ono singa ekitongole kiri eri oba ekibiina ekyabayimbi kino kibabwa ekitiibwa ekya Songs Avenue singa kibakolerayo ekintu kimu Winnie Nwaji n'agobwa wakiri ne bagamba nti omwana ono asobozesa nnyo ekitiibwa ky'ekibiina kibadde bawa ekitiibwa ng'ekya Songs Avenue agobwe mu mboozi yakafo gye nabaddemu
n'omukuba kungu baswangiza beno amanyidwa nga Benoni Mugumbwa wekutegeeza ng'ekyanatu ekiri ekiyitirivu era ekyangwe ekyokumate nga kikolaganako nakyo yasanga lwaki ne contract yakyo oba endagaano gye badde balina naye mwana tubagizizza obujja kubanga ekyanatu kiyitirivu mu kukola naye tubadde n'enkolagana nnungi. There's no doubt that Omuyimbi ali talented era tunyumirwa okukola naye. Y'ensonga lwaki tweyongeddeyo okukola naye oba naye yakkiriza okwongera okukola naffe. Contract za sonza bino zibeera za how many years oliniwo webeerawo tekiri standard kisimpe waliwo wekubana ey'omwaka wekubana ey'ebiri waliwo ey'esatu ey'etaano ekisinziira lwe kati mwami Benoni yatuukiddwako yo mu kaseera kaleero emyaka etaano okusinziira ku Benoni agamba nti ku ndagaano gye bazizza obujja ne Wininwagi nga bo bakama be bamusuubira mu kino kweyongera enkolagana kuzimba Omuyimbi to put out music mulimu gwaffe gweko Omuyimbi akola music atekayo music of course kyatukosamuko omwaka guno nti twalina covid naye nga tulina bingi byetwakiteeseteese ebitasobola kubeerawo naye nga tweyongera tusuubira nti tugenda kweyongera okukola bye tubadde tukola newankubadde omwaka 2020 bukyatuvuga sipiidi naye tetwakkiriza abantu bano beefuule nga abatawulira kiko kigenda mu maaso sinakindi ebifaananyi bino mbubo tebaabiraba bibadde bitambula mwami Benoni nga bagamba nti okusinziira ku Wininwagi engeri gyabadeyeyisaamu bajadeyeyisaamu eri public kugeza kweyambula kugeza kufulumya ebifaananyi bino na bino dansi ezo eziri apunomu mubiri mu oba endala ngagamba nti nga bagamba bwadde atuusa okutuuka oswaza pulani nga swangiza bintu tebamanyi mulina contract ekweko Benoni guma otunnyonnyole mwami Benoni olwasabye okuyingira mu personalitism nga mu abantu but waliwo ekituufu ebifaananyi badde bitambula emabegakaawo nga bya Wininwagi nga abamu tebabitwalanga birungi abalala bo kiyinza okuba nga kiryokka eribbo kati mu kaseera kano omuntu yandyebuuza n'agamba nti lwaki abantu badde bakutisazingira Wininwagi okufulumya ebifaananyi ebitamuweesa kitiibwa lwaki omuntu niwingidde contract wabaddewo stand ebaddewo asooke muteekewo ekirala lwaki mu kaseera kano kibaddewo ekyo kati ate ssebo ekyo simanyi engeri yakiddamu ffe tulinde stand ate okusayininga Omuyimbi lwaki kibaddewo mu kaseera contract ye yali yaggwako actually yali expiring nga kuiseeko emyezi egiwera so we had not officially renewed the contract naye nga twali twakyogerako by the contract yaggwako but she expressed that she is still interested in working with us so tewabaddeewo okusinziira ku Muyimbi Wininwagi bakira munoonya kambulire ku ssanyu lyawulira okumuddiza endagaano obujja oba we nakubiridde essimu ku Benoni yabadde amutudde kumpi wanga batadde mu lawudi omwana tunaatampa budde ofana jebaleko nyamo gakalamu wano ku Radio Simba Wini ono ye Wolokoso mu weekend taxi Wolokoso mu weekend taxi kale African Entertainment Awards USA era wano ndowooza wetunakoma akageri bwe kali nti omuntu yenna wakola ebirungi asiimibwa nabwe kityo nsuubira nti tekijja kwewunyisa nnyo okuwulira nti African Entertainment Awards USA zempaka ezateekebwa okusiima abaddugavu ku ebyo bye baba bakoze omuli okusiima abayimbi oba bannabitone ab'enjawulo na bonna kasita babanga baddugavu era nga zibaddewo okuva mu mwaka gwa 2015 nga ku guno omulundi ziba zitwala omulundi gwa 6 bukyanga zibaluka oba zitandikibwawo Eddie Kenzo y'omu ku abo abayimbi ababadde beetabanga mu awards zino eziyindira mu New Jersey mu America buli mwaka nga negwakasembayo omwana tuono yalimu era waddi n'agirya
ku mulundi guno ogwa 2022 oba oliawo twandiguyita ogw'omukisa eri abayimbi naddala mu ggwanga lyattu Uganda oluvannyuma lwa lisiti okufuluma okwabo abanominatingiddwa mu ngeri ez'enjawulo mu categories ez'enjawulo nga bannayuganda bawerera ddala 21 mu categories ez'enjawulo bateekeddwamu newakubadde nga abamu babuwe akalulu kagenza okubakwata nga kali ne bannayuganda bannaabwe nga balina okukwata nga bavuganyamu. Muno mwe muli Shiba Kalungi ne Spice Diana nga bano bali mu kutuuka ku kya Best Female Artist East, South and North Africa nga batunka n'abalala bangi okuva mu nsi ez'enjawulo newakubadde nga guno guli gutyo. Abula kusinzira ku Spice Diana agamba nti ye musanyufu lwa nsusso ddala naddala okuba ate ng'ali mu awards zino nga wewulira wano. Sibo kakale Spice oli ku Radio Simba program olokoso tuli wano twagala tunyonyolako mu awards ze bakunominatinzeemu era nga gwo Sokera ddala mpulira bulungi nnyo kubanga awards ziri international ziri mu baziyita Africana ye baziyita batya amaze nazitegeera mwana ttu yazo naye linki nayitadde mu bbaawo yange ya Instagram ne ku Facebook yange nekisharingako era wogenda ku post eyo nga natadde nga ngamba bafanisi bange okunooda otalaba linki ewo okikonamu vooti tola direct we balondera then noscrolling ekifaananyi kisembera ddala kyekyange ne bakulaga nti vote n'oteekamu kaddooti ku kifaananyi kyange mwennyini ne bumaze okunooda sofa obanga otunulira vooti kitambula kitya kitambula bulungi kirabanga nakunnyo agenda ku peegi ekya awards ezo ndaba abafanisi bange bangi nnyo bali eyo bavootinga bakometinga kugira bebandaze omukwasi okusoka era tugenda award tugenda ku Spice Diana agamba nti kale kyandijja obubi Shiba n'agitwala naye kasita kibanga kidda Uganda ye talinawo buzibu. Mulimu nze Shiba abasigadde ndowooza Abatanzania Abannakenya aba South Africa eyo category erimu artists asinga mu East Africa mu Central mu South Africa and North Africa. Yes. Kakati Spice waba takitutte munnayuganda omwagaliza munno akitwale oba Spice yekka mutoko Spice kasinanga Uganda kyekisinga obukulu nowetabaaze nasamba Uganda nange kyekishuga kyekikolerera yaga yabeera nga turepresentinga Uganda bulungi not award yange nazo neba ya Uganda yonna so kasitwala yenna kasaba nga munnayuganda ne categories endala nyingi era bwolaba munnayuganda gweronda bulungi. Okusinziira ku Johnny Black ye mwanatu ali mu kutuuka ne bannayuganda banno omuli Waikibenda Daddy Andre era nga batuuka ku kya Best New Artist oba omuyimbi omupya yakajja ku ntiko y'okuyimba nga kuno kosa n'abayimbi abalala bangi nnyo abava mu nsi ez'enjawulo abula okusinziira ku Johnny Black agamba nti musanyufu ino okuba mu awards oba mukuba mu category yemu ne bakulu banne ba Waikibenda babadde alabira ebbanga kale mwanatu bagenda okutandika okuyimba nga ali mu pitu naye yeewuunya nti bonna bali mu category yemu deya What up people going to me abawuliriza ba Radio Simba ne Kakalamu. It's your boy Jonas the African boy. Ayaba no ndi musanyufu nnyo mukama wange babadde nominated mu African Entertainment Award eze USA nga category gye ndi mu Best New Artist nga ndimu ne
abayimbi ab'enjawulo omu ku abo buli mu social mu Tanzania n'embeeramu ne White Band n'embeeramu ne Daddy Andre Olakira bangi era ndi musanyufu nnyo okuba nange denominated okusinziira ku ndongo gy'okubya e Kampala wano ne Uganda yonna okutwaliza ewamu ndwadde bakusuubira kubeera mu best artist of the year nze sikiraamu buzibu because n'abasajja nga ba White Band abakiruddemu bataata baffe mu kino ekintu ba Daddy Andre bataata baffe Daddy Andre ye taatawo awulidde kompiina gwesanze mu industry abaine tovali yateeka ku industry naye bakuba nti na web international ojja kusaamu kati olaba ono Lycos eyakawangula Big Brother kubange Olakire yayimba ne Sarah Light abayizi bangi ab'enjawulo abali international so zino awatiza wano Uganda okuba za Uganda nga ndi mu artist of the year nkitegeera naye kati wali bo bakutegedde kati wali bategedde ne bantegeeyo nange naddala abanaganda nti baliza ddala okutuuka ku eyo level kati ku international level eno awadi yakumeka nga bakutaddemu eno awadi yakubiri yasooka yali Success Awards eza South Africa NTV byonna inshallah bitandika mpolampola kati mulimu bannayuganda banno basatu singa kituuka nga kizze bubi nga sigwafunye waliwo okweyagaliza kwaba babiri bakitaawo bafumweno kati gole tulimu bannayuganda basatu kati nze sifayo as long as bannayuganda bunagawangu because nekintu tulizimba naffe industry yaffe nga bannayuganda tujambuse watusodde okulondera John Black kulondera Daddy Andre oba olondera White Band mweno category yes no problem kasitawadi ebenga ekomyewo Uganda tuzimba Uganda by Uganda build Uganda actually nabisanze online yankontaktinga nesibakyagenda kuteekamu nyonyi genda kukima awaadi eyo kizibu nnyo kubanga omuntu gwekikola ekintu ne brandinga yo bwegigeza n'ekirala kinsuubira nti basobola okuyita because right now nako kizibu kitegeeza osuubira zibeera nti omwaka yakuwe performance zikoleramu like we naye n'asindika mu video wendowooza but bwekiba kizzemu okutambula still no problem tuba tusobola okutubamu egene tukimawaadi eyo akulonda ako ayitawa anonda waliwo ngenda mu kategori ne best artist okirikako de no favorite olonda bintu byangu nnyo okolo engero li kale abanjagadde kala nawe bale okumpushinga era nti wano bategeza nakutomwezi 16 eno wiiki ejjaye nemukutaayo oluyimba olupya of my EP yange bagiyita changes oluyimba olupya mu lulinde lujja nakutomwezi 16 next week ngamba atambudde nakutidde yereza nezawadi ngamba yalesa otola video y'omwaka wake kale munnaye katukusabire kale bange nkwebaza ddanye amina mu bayimbi abalala bali mu mpaka zino eza African Entertainment Awards USA omwaka 2020 muli ne Pepe Busi ali mu kutuuka kya rapu best rapper oba ne hip hop artist of the year atunka n'abayimbi abalala bangi naye nga mu kategore nali mu bwomuye kabwa namuniginanga hip hop rapper ow'omwaka 2020 ampuliriza kale no mwana tu wenamutuuseeko n'agamba nti no takirabanga kubanga eno kategole agyefuze kiri kyagamba nti kiyitirivu ddala ate covid kyatuleze tuyizobeeramu yadde akasobola ogejja walla ate covid atuisiza bubi nnyo nnyo mwana naye ng'olina otusalako kakalaamu mwana ebyaddala kakati sebisonyiwe lyansangidde wano nga tuli mukwekulagiza ebirungi bizze tuli mu awaadi taata soka otubuulire gwe awaadi baziyita African Entertainment Awards USA era ng'okunnonda ogenda ku website ya Africa Entertainment Awards USA nolonda kapepe busiko ne kajja n'obuwanguzi okusinziira ku Pepe Busi engeri gyalimu n'abayimbi bali bannamuligi n'abayimbi ab'amaanyi eddala
wenatuuse kumubuuza ni gwatya n'agamba nti yetala alaba enaddalanga n'okubeera nga ali just nominated mu abo abantu alaba nga yawangudde dda era kino yamaze dda n'okikakasa nti abayimbi bano abalwadde bebefuula abanene oyo kabaka wa raapu mu Uganda okutya mwabo ekituufu bibatidde naye ndi wa mukisa okuba nabo bawagizi n'okuba basajja tebanyoomeka okubaamu obubeezi twawangudde tulimu n'omunigeria bamuyita waisi tulinamu omu south africa bamuyita Kasipa University tulinamu omunakenya bamuyita Kaligraph Jones tulinamu n'abalala bangi nnyo ab'amaanyi naye amaaso galiko Pepe Busiwo anti kati ekituufu kyo tukitwale nti mu kaseera kano tukize tugaaneye gwe kati kabaka wa hip hop ekyo tekitawakanika era tekituusibwa nga saati ya Balamu Pepe Busi agamba nti kati yaliko era ye kabaka wa raapu mukkirize mugaane muganda wange era ndi wa mukisa nnyo baganda bange nabo balina bye bakoze naye ng'omukisa guno ngufunye ogukwatira Uganda kulaaga ku kyaraapu kiikiridde abo nno nga tebatera kukkiriza olowooza bakkiriziganyiza nakyo gravita yankubitedde essimu nga njozaayoza ebyaddala yankubite maneja wange naye era abaakubite ngaatiyozaayoza lwakuwa Uganda munnange era akate njagala naawo ku reediyo wefefe kakati abawangudde abalina girisiivinga atya ziri scientific mugenda sigala eno bamugenda awati zo bazisigese manye mbetule mukaseera kakirwadde ebintu tebitambula bulungi naye akaseera kakyaliyo banaaba babigudde bulungi nnyo nga buli kimu n'ebigye ziri nga bitambula bulungi nnyo tuba bakutino naddaleke empaka za African East African African Entertainment Awards USA mwaka 2020 zirimu abayimbi kugambye 21 bonna Bebe Cool ne Chameleone bali mu category emo ya best dancehall artist of the year Le Vixen ali mu gospel artist of the year mulimu baddagala sirwanga bangi nnyo abali mu mpaka zino ampuliriza kale no kyolina okubatenga okola gendo wagire bannayuganda Erikenzo naye mwali kyekimu ali mu kutunkane ba Diamond Platinum nga bulijjo kale no gendo balonde banywanya basiro okubatenga bafuna essanyu eritagambika nkubuzizako nnyo Sean Lemon Starboy ekireka nembuzaako nnyo ku Enoka Management ekawempe nembuzaako nnyo ne ku Gavini ekyali wajjala ne musajja waffe oyo mwebale kwatenga mutumbudde empologoma enungi eddembe kale njagala okwongera okujjukiza gwe naina contribution njagala okwera mpozi nga te oteeka kuzimba omuzikiti gw'emigadde wali eri nakateete ebeera mpozi ng'oweereza akasente oba seminti ku nooti 7 nooti 5 15 97 31 eyo namba ya imaamu ngambe nooti 7 nooti 5 15 97 31 nga ereeta amanya ga Sulaiman Kyazze oyo imaamu w'omuzikiti ogwo gw'emigadde nakateete abadde ku online tubabuuzaako nnyo mwena oyo promoter Brian's yani oba mulala awo agaba mwena tubabuuzaako mwelekwera mpozi nga temutufolowinga bulungi nnyo oli ku Bokati TV leero enkya na luli Bokati TV